kyagenda mu maaso. Anderson Burora abadde amyuka RCC wa Lubaga lunaku olw'egyo yawaddeyo woofiisi. Yes, yawaddeyo woofiisi. Kakati yamudidde mu bigere y'omukyala amanyiddwa nga Maureen Keita. Era abadde ku warning because oba kuwa warning towaayo ID. Yawaddeyo woofiisi. Rather suspension. Kakati Burora mu kuwaayo woofiisi ye bye yawaddeyo mwe muli ebisumuzo by'emmotoka gy'abadde avuga era woofiisi ye nemera mu office za PDA ne files eza PDA Parish Development Model n'ebirala bingi nnyo byamukwasiza omukyalo oyo. Teyegoda. Era ebyakoleddwa mu mulyango gwa woofiisi ye ebadde woofiisi ye eya RCC wano mu division ye Lubaga. Kakati omukulu ono nno yafumulwa mu office wiiki ewedde oluvannyuma lw'ebigambo byayogerera omukubiriza wa Parliamenti ya Uganda omukyala Anita Among Magogo. Kakati mu bbaluwa yawandiika ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogwa Maachi gwe tulimu era nga yaliko omukono gw'omukulu amanyiddwa nga Mr. Kakande era ng'ono secretary mu ofisi ya presidenti yatachingako speaker wa Parliament Anita Among n'atachingako president minister president Emile Babalanda, head of RDC secretariat RCC wa Kampala n'ebifaanaganako bitu kakati ng'awaayo ofiisi ye eyesat gye yakoze atya yazali branded gye yayambadde the 11th root parliament. Kakati mu by'omunda mu interview yakolwa ku Burora agamba nti no basisinkana n'omukulu ono Kakande nene balemu okukkiriziganya ku ngeri enguzi gyeyina okukwatibwamu nga ye Kakande amugamba enguzi wadde weeri wansi mu mmeeza gye tugikola ki tubyogererako nga Burora agamba bbe enguzi ebanguzi evumirirwe mu ki mu lujjudde bwatyo n'agenda ku X avaawo bamusaba abeere ng'avaayo yeetondere omukubiriza wa Parliament ya Uganda n'agamba nti tekijja kusoboka sijja kwetonda nze omugole eyakawasa brand new neetonde era woofiisi yagiwaddeyo wakati mu kuwaga nti wadde ebisumuluzo mbi bawadde naye ŋŋenda kugenda mu maaso n'okulwanisa obuli bw'enguzi wonna we ŋŋenda okubusanga. Olwo ng'akola mugaani mu kubulwanisa nga muntu wa bulijjo wakati bamaze omuggyako woofiisi citizen Munnayuganda alumirirwa Anderson Burora for 2026 mukambwemu wonna waasonga mumwerinde kati Among yabadde ayina n'ebigambo emabega yagambye Among Anita Anet ng'ennaku z'omwezi 29 223 bibyawo bukadde bwali bina big payment of per diem to Nairobi, Kenya for an official leave of 30 days. Entertainment allowance wano ne ground transport. So ye ensonga yakyagiremeddeko with or without the office akyakola ki akyavumirira n'agamba the 11th parliament root parliament ne bannange abula mulumbi Amongo buli omu tulaba kati fe asigaza nze naawe ani speaker of parliament teekayo Flori gundi ono nga yeegaana tasigaza nze naawe wangi fe tusigadde okumuyirawo omugongo otyo bakuwa shoti yo fe babiri fe nze naawe teka mbintu